Omulungi yakomedde kwanda Rose Media yuji nkwaniza onakola nakobaza emirimu gyonna gy'otusakingala mukwana subscribe nga tweyanza nnyo tweyanze gatata nabo bambi subscribe nga teekako notification bell teeka video zino beere nga oziraba mu budde. Olwaleero nkuleetedde amawulire agaliko agaka aga omwana mulenzi His Excellency Bobi Wine President w'abantu ng'ali mu kutalaga eggwanga Uganda agenze mu bifo eby'enjawulo yasookedde Mbarara nadda e Fort Portal nadda e Kasese kati olwaleero asiibye Kabale naye abantu b'e Kabale bambi bamulaze omukwano. Bannanga abantu bayuwawo omubiri abaana ba Nuupu beewadde abaana b'eggwanga abantu bonna mu buli kannyomero ka Uganda gy'ayise babadde beeyiwa ku nguudo nga bamulaga omukwano omuyitirivu newankubadde bakimanyi waliwo risiki ng'ez'okubakuba mu tiyaggaasi n'amasasi naye abantu bakulaga ono omwana mulenzi baamusiima pulezidenti waabwe baamulonda era bannange Bobi Wine gy'ayita yonna abantu abaleka basanyufu ate nga bayayaana okumulabako era bannange olunaku lwalero abadde Kabale naye era nga poliisi bw'ogimanyi ekumulemesa bataddewo emisanvu makubo bamulemeseza okutuuka mu offices ez'enjawulo okugenda ku radio station ey'e Kabale bw'atyo n'ava mu mmotoka n'atambuza ebigere n'atuukayo ng'abantu bangi abawagizi bangi abaana ba Nuupu bambi babadde bali awo ne babaleetera ekimmotoka ekizikiza omuliro ne kitandika okulinnyalinnya abantu naye abaana bayuyeewo omubiri paka kumalako olunaku mu bugubi obw'amaanyi nga bakulaga nti ye pulezidenti waabwe bamwagala era kwe bafiira. Kankutereyo vidiyo zino beere ng'oziraba mukwano mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye. Ekuba balizibye ne tiyaggaasi ne bamugjayo mama bano batidde ekuba balisaza batandise okuba abantu muganda wange wena bakubye owa boda wuye bamukuba ababoda batandise obakuba nepiki bazisudde muganda wange wenna oli kusama Uganda media owa boda bamukubye nepiki ne bagisuula wansi ono akubye owa boda uyo akubye owa boda bakuba owa boda bano akubye owa boda ono akubye owa boda muganda wange wenna aliko oli kusama Uganda media bano abasajja talina linnya ku yunifoomu bakubye owa boda ali ku ttaka ababoda babakubye bonna bali ku ttaka wena aliko oli kusama ekimotoka kitta abantu ekimotoka kitta abawagizi bakyagulanyi ekimotoka kizikiza omuliro kitta abawagizi bakyagulanyi kirinya abawagizi ekirina okuzikiza omuliro kirinya abawagizi kigenda kikoonako abaana ekirina okubeera ku mirimu gy'okuzikiza omuliro okutaasa bannayuganda ate kiri mu kuzikiza Kyagulanyi. Lino eggwanga lyafa dda muganda wange lengera embeera eriwo emmotoka erina okuzikiza omuliro ate eri mu kugobaganya Kyagulanyi kyokka we bajyagalira nga waliwo ekikyamu eba teriyo bagezezzaako omulemesa oyingira ekibuga muganda wange n'ava mu mmotoka n'asalawo tambuza ebigere lengera abaana we badduka abaana b'e Kabale abakiga mwebale nnyo mwebalire ddala lengera namungi w'omuntu ate nga batadde bakuba mu tiyaggaasi lengera embeera eri mu kibuga Kabale nga bagamba munakola ebyakiyaye nga nange mbakola byakiyaye kubanga poliisi byekola okumanya byakiyaye tosobola kujjayo motoka erina kubanga ezikiza muliro ate gyebulookinga ekkubo tolina kujjayo motoka erina kubanga etaasa bannayuganda abayizi b'amasomero ng'omuliro gukutte ate gyozikize Kyagulanyi. Kigudde butaka lengera abantu bayaayana olaba ku pulezidenti waabwe temulina mateeka galemesa Kyagulanyi kutabaala ggwanga lino abapoliisi mumanye mwana yeffe tuli bakyali bammwe namuliya ngaffe namwe kubakyusiza mbeera nabagamba nti ze banamala okulayira buli wa poliisi ogenda kuba okufuna miliyoni emu ate nabo buli wa UPDF ne Kopolo ajja kufuna miliyoni emu. Temusaagala Museveni abakozesa ensobi kubanga ye Museveni avunze mwalaali naye Uganda ekyagenda maaso
So njagala tukolagane namwe abasirikale ate namwe abasirikale. Yesterday dictator Megaboni gwe bayita Ali Bongo yabeerawo n'ateekawo mutabani we kati abasirikale bamuliddewo. Kakati bwe abayumbiddye kusitale ki naye njogeredde wano edakiika ntono kubanga gye tubadde tulina okwogera bakubye abantu ne babagobayo. Bagezaako n'obulemesa okutuuka ku lediyo naye ne tutuuka ku naye badde njagala nsooke bawe message eno. Abantu b'e Kabale mwebale kunonda mwanonda. Era olwaleero okuggyako famire ya Museveni yokka naye mu Uganda wonna bamanyi nti yenze pulezidenti. So njagala bategeeza tekulonda kwokka tekumala. Tulina okukola ekisingako awo. Mulaba kye mukoze leero. Mulabye Mbarara. Mulabye Koti. Mulabye Kasese. Kati twagala kuzuukusa n'ab'eggulu. Twagala kuzuukusa n'ab'ebusoga. Twagala kuzuukusa n'ab'esebei. Twagala kuzuukusa n'ab'Buganda yonna yonna. Essaawa bwe n'abeera etuuse. Essaawa ng'etuuse. Ekyokola mukimanyi temukimanyi baboyi. Mwebale nnyo mwebalire ddala kujja kutulaga mukwano. Twagadde bazuukusa tetunaba kupowa namwe temupowa. Tetunaba kuzikiza namwe temuzikiza. Ekisambayo temukkiriza muntu yenna kubaawula. Mbu abaawula ku ddiini mbu bano basiraamu bano bakatuliki no. Mbu abaawula mbu bano bakiga bano baganda bano bateeso bano banyankole bano bakonzo no. Tuli omuntu omwe. Abokuba n'ebikutushasha n'ebimwe. Kaluluko kate kakola ki? Betunganza alikubulya kalunza. Muyina okubeera rede. Muntu mwalimu nayitakaniziye. Muyina okubeera nga mukolezo we. Muntu mwalimu namwitakaniziye. Muyina okubeera nga mutambuza message eno. Ongule omwasa mwalimu namwitakaniziye. Olunaku lugenda kujja lumu. Ekiru kikisa ikine kiwuma. Olutuku mukisa ikibwacha. Mwena njagala baboyo olunaku bwe lukya mwena mumenke. Ganza ne babuke kirotiki bakike kinyobo simwangana. Olunaku olwo bwe lunakya njagala mwena mukole eriiso. Nawe buli kiro kikisa kikinyobo simwakunula meeso.